Olunaku lwaggulo waliwo ekibinja ky'enzige ekyavudde Kenya ku ssaawa nga 12 era ne kisimba amakanda ku kyalo Komoret ekisangibwa mu disitulikiti ya Amudat. Olwaleero era nga bwefuuse embeera tukedde kuyiga nzige zino era nga ku ssaawa 12 zitusanze twatuuse dda gye ziri. Zino ziri mu langi ya kyenvu era ezimu tusanze zemberedde ku muti. Tewayise ebbanga abajasi ba UPDF ne bagoba buli omu ng'aweese ebbomba era okufuuyira enzige ne kutandika. Abamu batuuse n'okulinnya emiti okusobola okunyinnyintiza omuyiggo. Nga zoolekera okuwera ssaawa 3 waliwo ennyonyi y'Amagye etuuse ng'eno ebaddemu baminisita 3 ssaako n'abakulu mu magye abakulembeddemu okulwanyisa enzige zino. Bano balese ebbomba z'amasannyalaze era abajasi ne bazikwatirawo. Nga balambula omulimu ogukolebwa aba UPDF mu kufuuyira enzige zino nga boogerako n'abamawulire bategeezezza nti kijja kwetaagisa ennyonyi eziyita mu bbanga okufuuyira kubanga enzige ezisinga zisimbye amakanda waggulu w'emiti ng'ebbomba zino tezituukayo bulungi. We must accept and the ministry must with immediate effect bring in aircrafts. Tusuubira ennyonyi essaawa ena kuba neenasobola okumaliriza omulimu yeekuba waggulu kati ffe ab'okuttaka ne tumaliriza buno bubeera ku ttaka. Bagiire agamba nti enzige ezitali mu langi ya kyenvu ze zisinga okweraliikiriza anti zo ziba zikyali nto. Baminisita abalala okuba Peter Ogwang bagamba nti omulimu gw'okufuuyira enzige zino ab'amagye bagukutte bulungi. I want to commend UPDF for trying what they can within their means to help us try to fight these locusts. Of course, more needs to be done on our side. We are going to spray where they have reached on the ground. Okufuuyira watubukubye obanga babadde miliyoni 10 emiliyoni 2 ziri wansi abasirikale baffe bakoze omulimu. Akuliddemu abajasi mu bikokweto bino eby'okufuuza enzige Major General Sam Kavuma agamba nti sibakuwummula okutuusa nga bazimaze amaanyi. Good news is that the entire force has been trained. We are equipped. So anytime we get information where these creatures have landed, we deploy. For example, this force you see here, I got them from Soroti. They drove throughout the night, so they were here on time to deal with this. If they fly to Moroto side or Potido, or where they'll find another force to deal with them. Ono ayambalidde abantu abazze nga bagamba nti enzige zino teziriiyo n'agamba nti beenoonyeza byabwe wabula ayagala abantu babatuusengako amawulire mu bwangu nga balabye enzige zino. Those people who trade in lies, and not only actually small people, media, but even some government officials, someone saying that the only target is money. And we are taking these photographs from Kenya. I hope you are aware that this one is not Kenya. Tutuuseeko naye batuwa amawulire amatuufu. Waliwo bagamba nti amawulire gali wano naye ng'ate amawulire tegaliiwo. Obuwuka buli wano naye ng'ate tebuliiwo. Awo mba mutwononera obudde n'ebyokukozesa kuba sente nnyingi eziba zifudde mu mafuta mu ki okujja mu bitundu bino. Enzige zino kumpi zibadde zibuutikidde ekyalo kino kyonna. Abamagye ga UPDF bagamba nti sibakussa mukono mu kulwanyisa enzige zino era nga yonna gye zinaddukira bagenda kuzigoberera okutuusa nga bazirinnye ku nfeete. Juma Kiriya, NTV, Amudat.